Infomedia yafetu kusensonga Sumulula ono manyina muwadde erinnya ono muzungu wange emalo kino ku makya bwevaayo mu parking esibira wano ensumuzo tekivayo ku nsawo bakintwaleko ogudeho n'oluggi lweri yonna muzungu agula lumu oyinza oyitira eno oyinza oyitira eri wadde nakatwala babiri okuzaala oza senga teyabaddewo sikitegedde kati ambulance bwe chairman mukyala ndi kubyantabuseeko kanzije mutwala tewane bomba nimwe kamukutwalira azaale ekitegeeza ekisanja ekijja nakyo tugenda kiwutabuva nze akalulu akange ennyini nga bannonda abantu nze nafuna obululu 7 era nzira yafuna 7 mukaaga Bassebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bw'oba weetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Nana Habu Mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Era kuno ku kyalo kuno n'oyogera ku Maama Fiina kuno kati nga babaana baddeyo ne bamuvuma n'omuvuma n'oyita wano n'oyita ongo muvumi bayinza n'okukulyamu amaaso kati ba abantu bafuna zaabu waabwe ne bamutereka awo tebaagala muntu amuzannyirako. Sumulula omukolo muno bamuyita muzungu. Muzungu tebamugaba. No, abadde aŋŋamba alinayo omukolo mukwano gwange bamuyita Dani yaveeyo kata. Dani yalikuwa ne Uganda ng'akola ku mini price awo ng'atunda obupale bw'abakyala naye ne bigaanamu n'agenda ekkata eyo n'akola ne bigaana naye kyeyafunayo ekkata yafunayo ekikyala kinnamugerwa kiri awo kati alinayo omukolo agenda kukiwasa kati abadde ankubiranga amatume mu motoka yakulaba akuwadde kapyata yalaba kapyata yange kati n'agamba SB4 njogerako ne mwami Kajoba oyo ampe kapyata ngende tuno n'omugole byebigere bino ebindeese wano olwaleero nga yebale kundowoozaako naye ono manyina muwadde erinnya ono muzungu wange ate omuzungu toyinza mumugaba oyinza ogaba muzungu no osobola mugamba emikwano tolina kwerabira mikwano era kyova olaba osobola gaba emikwano nti ajja atwale akasaako myawo nze yange nga bakagimpa nagirabirako kumala oyo era agenda
yalina omuwala gwe yali akwana endejje eyo mu nfuufu naye nga kasita ogyoza n'otagitomiza nagikomyawo bulungi. Nze emmotoka eno ku makya bwevaayo mu paakingi esibira wano neepaakinga wano emirimu gy'ekyalo ngikolera ku bigere saagala bataataaganye omuzungu wange wakawungeezi nentambulako. Tuli ku SB4 Media tugusa ensonga nga tubasuubiza era tubasuubiza nti tujja kunonyako ku Chairman Kajoba eno mu zoni ye gyatwalaganya emirimu gye gyakwasaganyiza emirimu gye tubuuze ku mugolo ono omanyi abasinga obungi tulinako mikwano gyaffe be bawa amamotoka nabaite nnakweza n'ombuuzo wa emotoka nga takyagira kakati naffe twabaddeawo ne tugamba katunoonya ku Cheyo ono kuba twali ku anniversary ya First Hotel Matugga ne bakwewa mu motoka ne tugamba era mu comment abantu bagamba agimuwadde bagenda gimujjako enkeera tukubirako ku simu nga tujja wano lugaa katugendeyoko era tuzze tumusazi w'ofiisi eyiyo kito sale office wetumusanze nga motoka agipaakinze era singa obadde nategedde nti ojja nategeka ekanzuluka ensooka enjoze agisange ng'etukula n'ogiraba nti eri ku mirimu gya kitundu. So ffe tubadde tuzze kukubuuzaako n'abantu kubakakasa nti munnange bina ebintu bya ddala. Omuzungu waali omuzungu sooka oggulewo sooka oggulewo omuzungu wa distance nawobeera eri abaggulewo ensumuzo tekivaayo ku nsawo bakintwaleko ogulewo n'oluggi lweri yonna muzungu agula lumu oyinza oyitira eno oyinza oyitira eri wa distance omaye bwanyirira baba so emboozi yayo tugenda kubaga tugikolera wano ne Cheya atubuidemu omuntu asobola olunaku lwe bampa emmotoka nawulira ebigambo era singa mukyala wange teyali mugumu nnyo yali agenze singa teyali mugumu nnyo mukyala wange yali badde nga yagenda ebigambo byali bingi nabatandika era oyo si maama we byali bingi Cheya so gwe tuzza kumanya kiri nga tutandika emboozi eno kiri kitya eyiwuwo nene wange tebadde tabbu kubanga nzima wafiina simulabye myaka 2 simulabye myaka 10 myaka giri mu 15 nga tukolagana era kino ekirabo abamu nze basinze kusanyuka in fact nze nasanyuse naye ate ekyalo kyekyasinze okusanyuka abakukyalo nakatwala babiri okuzaala oza senga teyabaddewo sikitegedde kati ambulance bwe chairman omukyala ndi bubya ntabuseeko kanzije mutwala tewane bomba nimwe kamukutwalira azaale nakatwala babiri abakukyalo basinze okufunamu bampadde parking ezi nimmotoka ya chairman we parking awe yali sisasula kwatako mu bugalo parking ezi wesula weekend wesula keno nga weekend jaba bagikuume ne weekend jaba bagikuume era wange tebatekawo mmotoka ndala yonna parking ya chairman tutunulire amafiino ono amafiino mu meeting oti banga dene natandika mu meeting nga mugulira ploti yesooka ndoza mu 2011 nemugulira ploti yasooka nebwe namugulira esooka netaffe tufuna buzibu bonna ploti netugizimbamu ebyapanga birungi nentandika okugenda nga ngula amataka ge paka nakati ye tubaddeko naye agaye nti tewaliyo omuntu ku nsi guno gwamanyi nga mwesigwanga abantu abamu ekisinza okubalemesa n'obutafuna mu nsi baagala nnyo amangu n'omuntu gwekola omuntu banaaba atuusizza okukuwa ajja kukuwa naye bw'okola ng'olowooza nti kabampe enkya oba kanfune enkya oyinza okukira nga tofunye mu kyoyagala naye ffe tubadde tukolaganye naye ebbanga ddene ate nga kutuma ssente nnyingi zisobola okubba noga kanziruke ne zino 10 ngende ntandika obulamu yali akutumyeko miliyoni 10 gumu 2 amataka gengula gasuka miliyoni 10 nga tofunamu kirowoozo nti kasizikwatako
ninga nendisasula ettaka nemuleetera ebyapa nga tumaze maze nongobikyusa nga biri mu mannya ge kuba yitalina budde bugenda olusuku kukola ki kutambula mu land office abasinga obungi bafuna emitima jesi ngafunye olwasobola kufuna jesi 5,000 awo wali utwali mu kkooti utwali mu kkooti waliyo gwe basiba emyaka gumu kitundu yabba 5,000 mu 3 senga ensi evaamu ekyo ebintu bijja kutambula bulungi nze ng'oggyeko kale Mafina neze oba otambudde kuno ku kyalo kuno n'obubuuza abatuuze bajja kugamba affe tetuba nkola chairman mulungi ng'aliko kati ekitegeeza ekisanja ekijja nakyo tugenda kiwuta buva nze akalulu akange kennyini nga bannonda abantu nze nafuna obululu 7 era nzira yafuna 76 tulina okunoonyereza abo 76 abo tulina n'abamu tebalonda nga layini esusse nabo babalako ababazi bakoma ku bantu 769 ne bagala tulekedde awo ate nga nali mupya omulundi gwa gwali soose okujja mu byobufuzi naye nalabawo ekituli nengamba kangende nyamba abantu bange kwenkulidde ku kyalo. So tutunulire Amafina ebbanga lyewangadde naye bire kiki byomwogerako ng'oggyeko bino ebyokutuma emirimu kuba ate yakwenyumirizaamu nga mukubanga akutuma emirimu yakwenyumirizaamu gwenga gwe kiki omwenyumirizaamu mu nsi temuli muntu alina mutima mulungi nga Amafina lwaki atuuza bameka abazirina ne kuno tubalina nga sente azirina naye nga ne bamugamba nti omwana muwa omutalo tasobola ne baba mulwadde nomugamba nti ayosee tukole ekkubo nga tasobola ziwaayo kati omuntu alina omutima omulungi ze mu nsi sinnamusanga Amafina ekirungi sinze nzekka akyogera n'abantu abasinga bakyogera ate ffe abamubadde okumpi ate ffe tumufunyeemu nnyo kasita gwe chairman twakoleddemu kugulu abantu balina kuyitawo nga beegendereza ofiisi ya chairman eriwa ng'oggyeko ekyomutima omulungi kuba yes tumanyi talina omutima omulungi naye abamusemberedde abatamusembeera bebona bowulira kati nga oli omwana gwe baasiba bwe bowulira abali eyo ne bamwogerera ne bamuvuma ne bamuyisaamu amaaso ng'oggyeko ekyomutima omulungi birala ki gwe byomulaba alina ekisa ate asonyiwa abantu abamu okuba tebamanyi beetonda batya oli ayagala asinziira eri ate amusonyiwire gyaliwa nomuntu bamuzizaako ekibi munoonye omwetondera asonyiwa kyogera bano abamusomya balina mumunoonya era singa bamunoonya takuwadde lukusaba omutuukako era osobola okuyita osobola okufuna noonoonya SB4 noonoonya chairman Kajoba nazza omusango naye onyamba njogereko ne Amafina musika nansonyiwa asobola obutakujja mu maaso go nagamba kale mugambe musonyiye omwana oyo nebiggwa nze wagamba nti asonyiwa nze muwerako obujulizi waliwo omukwano gwaffe bamukosa omwana n'emikwano gye bamukosa okumala omwaka mulamba kyoma kyakiro saapirimu nze naye mukozi wawo omulwewo omalo nga yakwandika script ndi bamugenda kwogera ku kino nemugenda nemwogera naye munnange natutuka mu maaso ge nongamba omuvubuka oyo musonyiwe nangamba musonyi okumanya nalaga nti amusonyi namwayo ne ku ssente era okuva olwo taddanga mabega kati ffe abantu ku kitundu kuno abamu Amafina nga yakajja mu biseera bya covid yawo nagendayo ne mugamba abantu enjala battira mu mayumba nangamba bwogambye nangamba nemugamba abantu baba simanyi muwendo naye bwe gabayirako bona oba okoze eki naye yawanga abantu emmere n'abawa ne ssente z'amanda era kuno ku kyalo kuno n'oyogera ku Amafina kuno kati nga babaana baddeyo ne bamuvuma n'omuvuma n'oyita wano n'oyita onga omuvumi bayinza n'okukulyamu amaaso kati bo abantu bafuna zaabu waabwe ne bamutereka awo tebaagala muntu amuzanyirako ndowooza n'amakubo ge tuyiseemu mugalabi osanze ebinnya sometimes manya okuddawo nenaliikirira nengamba baana atera okufa manyi omuntu akola ebirungi afa mangu naye tajja kufa nze nkimanyi
era nze guno omwaka tugutwala tunagumalako nina okusabayo nebaza mukama okumukuma kubanze waliwo ebintu guno omwaka w'ebintu byankoledde nangamba ono taweza yadde wiiki neggwako mwezi neguggwako kuba tukuze tumanya nti akola ebirungi tawangaala ati waliwo omuntu agira awo nga benda kuzezibweddeyo okulisivinga emmotoka eno okufuna emmotoka eno kiki ekyasinga okugira mu bwongo kuba baŋŋambye nti wali tokisuubira yadde nali sinayo kirowoozo kya mmotoka nga sikifunangako naye kati nange mpaakinga so sikyasimba kati nze ekirowoozo ekyange ekirabo kye nali nsuubira nali sisuubiramu kirabo nga mwalimu number plate naye nali manyi bapaakinze ekirabo nga kiri omwo kati mami nje mumanyi atera nnyo okukozesa ssente ekirowoozo kyange nali manyi mu baasi eyo mulimu obukadde bwange ng'obu ogenda okuntwala mu krisimansi nga bwemanyi bwe buli mu kabaasi ako kati okulaba ku nnamba n'owunga n'ogweri bannange naye ndaba essajja eddere nga ligugudde n'ekigu kajoba wagwaye mbaza nawe waga tutuuseewo wasimawo nzi ndi muzito nale manyi musisiya amagulu gankutuka nempulya nga agasanyaladde amaanyi gaweddemu kati ngenda kuwanguwa kukka nga bwe naalwa mu bbanga njagwa nnyo naye nga mpulira nafuye amagulu ganafuye kubanga ekirabo abantu bagwa mu buugi nze nagwa mu bintu ate omuntu akwata emmotoka n'agikuwa ffe tukoledde abantu bangi esibifo ng'ojjeko mamafiina si yeke gwe nkoledde nkoledde abantu bangi ate nga balinawo naye bwebuuza kye mbafunyeeko kiyinza okukubula byoya byanso ate nga mbakoledde abamu mbakoledde nkoledde abantu bangi kisikanya abantu bangi naye omuntu ayinza okukwata ekirabo ky'emmotoka n'akikuwa abawanjawulo era osobola omunoonya Uganda eno yonna yonna akyali nnoomu nga talabika akyaliwo katabira ku famire oyinza okuba ne muganda wo ng'alina ssente alina emmotoka 3 mu kikomera naye asobola ogikuwa mubaganda famire eyo nyini nga oli alina baganda be bagagga balina muganda mu lujja alina emmotoka zisukka mu 3 naye gwe muganda we nga tosobola nga newe omukodde ekitasobola gikuwa naye kati omuntu akwata emmotoka nga yakusanga busanze n'agikuwa Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Oh my! Angende wano ku company webasoloza sente zange z'abapangisa kufuna kasente. Jibere ko sebo. Kali nyabo. Company yasoloza nga amayumba yalagawa. Bava oda naye puli alina kuzina abantu bakozesa Wamato Estates Management. Wanji. Wawe nyabo. Katubanjulire Wamato Estates Management. Abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo. Basobola okudabiriza ennyumba zo, basobola okusololeza abapangisa. Toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde. Ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba kuzino wammanga. Wamma ssebo bakakase. Faba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe togenda kwejjusa. Wamato Estates Management. Ekintu mu bbanga lyomaze ku nsi emyaka gyomaze ku nsi wali ofunyeko emmotoka nga yiyo eno emmotoka yange esooso naye nayiga emmotoka okuba nti mikwano gyange abamu baayinanga emmotoka naye njiga emmotoka nofuna pamiti
ng'oluusi oyinza okwagala okukola kino nagamba kanfune pameti nayo kibeere kitundu kunze naye nga sina kirowoozo nti tebanja kunjifuna emmotoka mu birowoozo byo temubaddemu kuba oba n'ebirowoozo byo noga mu myaka 2 nina okwegulayo akamotoka ambadde sinakituusa kukirowoozako naye nga omutima gwagala naye nga ndaba obusobozi bwe nnina essaawa zino nga sobola kugula mmotoka ate nalinanga ekyoto naye nga ngamba wemanga nguze emmotoka nekadde nengula emmotoka nga mpya kati kyova olaba saalowooza nyo emmotoka zi miliyoni 2 zi miliyoni 3 nengamba sinatuusa kambeerewo naye nengamba pameti kambeere naye oluusi ye yennyini ayinza okuntuma ate kinawuliriza ita ndi mbadde mutume ne bamukwata nga talina pameti pameti era bweba ogitunuulidde nkiyinawo si yabbanga ddene nga ngifunye naye wagifuna just okwerinda nengamba ayinza okutumayo yennyini kuba emmotoka nali ngimanyi kuva dda nina mukwano gwange agirina kuba yasooka nagulayawo emmotoka eri sigifunye ebbanga ddene nagifuna 2 mumeka nagifuna na mu 2 ena ebbanga yonna nze mbadde sirina pameti 2 mwaka guno wengifunidde bamandisasa nga ntandise nga ntumako mu kibuga nengamba sijja kutambula nga sirina ki nga sirina pameti ayinza okuntuma kuba emmotoka zibadde wawaka nga kambeere ne pameti bwemba ntambudde kireme kulabika bintu omusirikale akutte nga tolina pameti nengikola ki nenga nengifuna 2 wengifunidde mwaka guno gwennyini gwengifuna ndowooza nga akaguni kali kukusimanyi nga onoofuna ekirungi ekisolo kyawaggulu kyekisooka okusula ekisolo kyawaggulu nobanga emirembe gikuweddeko oli awo tolina mbeera gyakutuka taafuna mbeera yonna nti waliwo ekijja tagifuna gwensi wali wajo singa nze ekirungi bwe kiba gyekiri kirijja ebirungi bijja n'ebibi emmotoka eno kyajjanga kiraba mu maaso go kyali kirungi naye bibi kibikireese kyemmanyi bibaayo ebibi naye kati emmotoka eno terina kibi kyendeetedde kubanga nanigambye nti sirina sente weesula kati weesula sisasula abantu lwe bayagala okumutwalako eragana kangutekulemu amafuta ate n'abantu buli omu kati amanyi bagimpadde amanyi emmotoka yange amanyi nange njagala sobola kuginsaba ng'ovudde okugisaba kuba kati ffe twafunako obuzibu ti nga weesanga babimmotoka yaffe bano bakkirireyo bupaya waliyo ekkube waliyo n'abantu bangi eyo nayona wansi waliyo abantu bangi nti ffe twafunako obuzibu onoofuna emmotoka otandika omuntu tolayo emitwalo 10 musooka mpeeyo 5 abantu nga baba n'ekifaananyi kye bakulabiramu nti olina ssente ate kasi bamanya nti oli wa mama Fiina omulanga mukwano gwo babasobola okufuula bizinensi gwe kiri kiti ewowe nze no mbabuulira ti nze ne mama Fiina nange nze bwe mmanga nina 10 nga lwe mbadde nsobodde lwero nawe bafuna nebajja twagala kumulaba naffe tuli bubi tutwalayo naffe atuwe nemagala ajja balaba mu yendeeko mbafuna naye bwe ndaba nga nsonga oluusi erimu omulamu omugamba naye zino eza bulijjo sikola ki oluusi muleka so ku mmotoka eno gwe ebiruubirirwa byo kuno mwana nga tekunnaggwako oba obufuna emmotoka nogamba kati ntandise oba oyingidde nze yampeeyo kawunda eyo naye njagala next year ate nga nina kawundo new model oba pajero gwe pulaani zo ziri zitya kati abasinga obungi bo baagala nnyo okufeyiringa balinza olunaku kajja emmotoka beri mulema agitunda dde ku booda batandike twabagamba mama Fiina tagisobola nze kati yanzije ku bigere era siyinza kuddayo ku bigere nze yagudde oluggi kati ebigere byawedde era siyinza kubiddamu bwe naabeera naye ebbanga nendaba nga ekaddiye nga nja nsonda nga nyongerezaako nga nzizayo nga bampa endala nze eyo yali ayagala kuzinjijjako naŋŋamba tekyakusaana mugamba ndekere emmotoka yange sinagifunamu buzibu ovanga ku muntu onako emmotoka nanaweza yadde emyaka 2 mbwe tekyakusaana nga kati oyagala kunzisa busa so babi weebale nnyo andi weebale okutegeera abantu amanyi ffe ababaavu abagamba omwavu ayagala nnyina waliyo abagagga waliyo abakyaliibo naye nga n'okukwata akakadde akakuwa oba emitwalo 5
batasobola asoka nakubuza uyo genda zikola muki mugenda zikozesaki genda zikozesaki naye omuntu nakuwa emmotoka natakubuza kajoba uyo genda emmotoka eno genda gikolera muki genda gikozesaki uyo otambulawa uyo okola beki ne nakuwa bambi webale andi kino kidde eri omuntu yenna ali bane tuyiga okusiima omuntu akukoledde sometimes n'emikwano gino omuntu asobola kubanga akukola naye nga mukwano gwo tubasiime era nze guno omwaka nga tugumalako amafina nayo yanjigiriza bingi agenda sima umaro nabya yamusiima naye si kati asira gira ndekamu naye n'ebizibu byange ndi mu kooti umanye okusima tolina kumusima na kirungi munogere yekimuli akareba babagala binene sewo naye agala omusime na kizito naye nze okwoza ngenda musima n'emmotoka kubanga obusobozi ndeke era mpozi kasita nagula tv empya nja kusima neno gye mbadde omusime ne gye badde nayo gosigaze empya omwana olina tv ewaka mukazi enoba nayo kati omuweeno gwe noweegulira mukazi enoba nabyo kyamwekeramu ze ntebe ate no nazitunda ng'agenda kusenguka nja kwevaamu mukugulira entebe ndakwevaamu so twagala okuleka chairman kola emirimu gy'abakama baffe naye obubaka bwesembayo okugamba bannayuganda abali eyo bannayuganda bano nga balaba nga tekisoboka bannayuganda bawakana owenaga nti onemuwadde essimu nga tekisoboka mpozi nga balinamu akantu baweeyo obubaka bannayuganda njagala okubategeeza nti ebintu ebimu bye balaba nti tebisoboka ebintu ebimu bisobokera ddala ate njagala ntwale n'omukisa guno okwogerako n'abakozi abali mu gavumenti kati olaba kati mwafina mugeraageranye nga uganda bwe beekuwadde omulimu okolera abantu oba kuwongeero likole abantu basiime naye abamu sente bazibawa kukola kkubo ne bazirya buli kati ffe ekituyambe n'okutuuka ku kino bagamba nti sente zino zakukola kkubo zonna zikwata oziteeke ku kkubo bagamba nti zino sente zakuzimba nnyumba zonna zikwata oziteeke ku ki senga ne gavumenti ekola ekyo n'abantu bonna bakola bwekityo osanga nga ovudde ku ffe n'ogendako n'awalala tujja kweyagalira mu nsi yaffe obubaka muwadde ensi yonna naye buno bwaffe bwe tuliko ebyaffe abantu bannayuganda bannayimoloka bisoboka emoloka weeri tugiyita muzungu wano ku ofiisi omuzungu waffe waali bamutuwa sibya ddala abuusabuusa ebyo bibeera bibyo naye ffe tugirina mama abaana yasanyuka gamba obuto kati bwe nagireeta n'ebisooto nebisoka bulinnya ayinza obba okuba naye abaana obwana buno bunjagazaaki naye waye ate bwandirinnya muyaani olina kwennya muyiiko muyingire mbavugemu nembuvugamu mama abaana nemuvugamu basisita bange nabavugamu omukadde omukyala namuvugamu nnyo famire yona yona yasanyuka abakyala basinga obungi manyi mulimu abakyala abatayagala musajja kulaakulana ng'amanyi nti kati wafunye emmotoka agenda kukwana buli kiramu kati ffe singa ekisajja kirungi kati ffe ebyo tebitujja ku mulamwa era bweba yaddemu okanjina naye essaawa zenkomawo awaka zenkomawo zeza bulijjo era bweva wali ejja wano ku ofiisi era bwe betambudde ng'erinako weeraze banina gwentutako mu ddwaliro oba nange erinako wendaze ngaawo ku mukolo ng'ogwo omukyala talina buzibu n'ekyo kubanga omwami wamwesiga ku mukolo gwe twaliko kubakwera emmotoka eno nalabako baana bawala ebimyula ebitiba obutivu bw'ebiti ebyakuba enduulu tebanatandika kukutawaanya abaana abo nga bagala okutula ku muto gw'omu maaso wano abo muto ensonga bazimanyi nze kubanga gondi yankubaakama mariamu dax yankubaakama angamba kyeyo oyo nno kyeya roseti mani mariamu dax yankubaakama kyeya nalungiye kyeya kisajja kirungi kizza buto nembagamba abo basisita bange abo abali eyo abasinga ade mulala na sister w'omusawo yamulaga Canada so tebana kutawanya bana bawala nga beerinde tujja baano linga kati fe abakulembeze tumanyi buli omu bamukwata
Enjawulo gye tuba nayo okwata alina ebizibu okwata alina ebirungi okwata alina kyabala omanyi ono nti alina kyabala bwe tutyo kati ffe abo tujja kubakwata bulungi ate bajja kuvaawo nga tebanyiiza obubaka bw'osembayo bw'osobola okuweereza mukyala we abakyala basinga obulungi nga wenkugambye nti beeraliikiramu bagamba nti abasajja gye bali abasajja by the way nga wafuna ekirungi ng'emmotoka oba n'azimba amakala nga omukazi gwe batandika ndeetera kyamusaana ngaba oldman awo tuleke aweddemu ng'alina ofunayo ekimyula kyalina okugenda nakyo ku mikolo kugenda nakyo autu kuti ku first hotel wali ng'olina okugenda ofunayo ekimyula awo mama wana muweerezeeyo obubaka mama wala kitasoose omugamba namugambye emmotoka tebagiyigiramu agende mu driving school ayige emmotoka bwamala okuyiga emmotoka emmotoka bagiwadde ffe nga famire sijjaga nti bagiwadde kajoba yekka kubanga nange olwedde bwembaawo ate ye asigala n'akola ebisigadde nange nenkola ebisigadde namugambye ayige bwamala okuyiga emmotoka nenkakasa nti afunye kapameti nga naye ntandika omuwamu tugagivuga abantu aba ku nsi kuno nze naye ate ogituulamu okutulamu tutula atalina buzibu bw'aba tavuga muvugamu ngamba ano nga ayiwaka olina gy'ogenzeeko nga manyi emmotoka ebowoobuwomu ng'ovuga olina otuuza omuntu wano okumutta situuzaamu muntu kumutta mpozi nga bakyali bange tulina gye tugenda oba tugenda ku mukolo oba tugenze wa naye mba nga wengenda mukolo nga gwange nzekka era ngenda nzekka bwe mbagenda ne maama w'abaana ngenda ne maama w'abaana mbagenda ne mikwano gyange ngenda ne mikwano gyange bwe bategenda ebeera wa nga bw'ogisanze so obubaka bw'osembayo bw'oweerezaayo abakiwulidde tuba n'emikwano n'ofuna ekirungi nakolaga nti asanyusa wano ku ngulu naye ng'ekimuli mu mutima ga singa agwa ku akisidenti singa eggwawo singa bagibba singa ekwata omuliro baweereza obubaka tuve wano obubaka bwe nnina mukama yampadde enzirusi eno ng'ayita mu mama fiina era yennyini ajja kugikuuma ajja kuginkuumira katusuubira tuyaffe tujja kwongera okusaba kulaba nga tutafuna buzibu tusobole okuba nga tutambula bulungi ate twongereko ab'ennugwa baweereza ab'ennugwa naakola batya nze nalaba abantu nga nfunye emmotoka oyo najja ku media nekimwereega ngamba no abamu baliwo bo nga baliwo okwogerera buli ekize naye ebintu babireke babirabe bulabi nabo omukisa gujja basanga tomanya basigale nga basaba so obubaka bw'osembayo bowa abatuuze bakuno n'abatale bakuno bagenda okugamba nti nange muŋŋambire empayaka kubanze byenkugaba babeŋŋamba nolaba boyo nga nse mukwano gwange era mumanyi twemanyi naye nange muŋŋambire ampeeyo akamotoka baweereza obubaka aba bagenda okujja nga bakunoonyeza kwekyo mugambe nange ampeeyo akamotoka abantu bannange okugamba nti nange genda mafiina mpeeyo akamotoka si kyangu naye abeere gyali bw'anaamulaba nga amusiimye naye ajja mumuwa kuba si kizibu nnyo ye nze kyamumanyiko bw'aba naakola ekintu yeetaga mumugamba by the way ye yeetuma gwe namamugamba gundi mulungi muwe loza ti mulungi muwe bw'aba tannatuusa era tamuwa kati ye kyalina okukola asigale nga bw'aba munne akolagana naye asigale nga akolagana naye bulungi nesawa yejja kuba tulema okolagana n'abantu nga tulina kye tubasuubirako si buli omuntu gwokolagana naye alina okuwa ensonga zeezo ku SB4 Media tuggusa ensonga tubadde ne cheya emmotoka ogenda okunvugamu tuyinza okuba wano nga nga nakagisimbula tokamanyi we kali kanjituule mu mutogo mu maaso baaba sotekoyatwako halo kasatu lukyali mu kutestinga motoka ojja kuddemu onkubire kati buli ankubira nina omugamba nti ndi mu kutestinga motoka sente ozirabye sente zigwa buguli four-wheel drive. Kati omuzungu kati mutwaleko wano.
wetere bali mu maaso ekyalo kirabye nate simanyi nti wakyeyongerayo abantu ate kikkirya naye wansi muno mukyali muzi poloti mazina eza bbeeyi katya poloti nga yabukadde nga butaano nabanga eri walako muno tosobola gifunamu kale Quest Before Media tugguse ensonga tuva mu Road Drive wano eno essanyu lyempulidde nga atudde mu motoka empya gwe lomba siibule kyekyo kyeyava kweyagala alina kweyagala twagala okubasiibula nti Quest Before tubaagala nnyo byebyo ebintu bikola chairman bwatu wayingidde wamazeeko omwaka gwali eyo omwaka gwogumazeeko otya ogumazeeko oli mu ntalo ogumazeeko ng'oli mu bandoga ogumazeeko ng'oli mu mpalana ogumazeeko ng'oli mu kulaga abantu bafunye birungi kyeyagumazeeko na mmotoka gwogumazeeko otya Quest Before Media tugguse ensonga chairman busumbula kuba tuozeewo ku bantu bane mbagaliza sizokuddayo kubalaba kati naye mbagaliza mwaka ogujja ogw'emirembe Christmas ennungi tusabe Mukama atuyise mu nnaku enkulu ezo abatuuze bannange tuwekuume kubanga bwe tuba tusembera ennaku enkulu ne security eyongera okutabuka kubanga baba beetaaga ebintu byaffe babeera bangi mbagaliza Christmas ennungi n'omwaka ogujja ogw'emirembe Mukama Katonda abankuumire abavuga ebidduka temunywanga mutamidde mubeere bulungi mweraba Bassebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo weetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Before Media, yaffe tugguse ensonga.